Okulonda kwa Bassentebe bebyalo mu ggwanga kwaliwo mu mwaka gwa 2018 era ng'olwaleero ekisanja kyabwe ekyemyaka 5 lwekiweddeko nga webitukide wano nga akakiko k'ebyokulonda kagamba nti tewali ensimbi. Kino kitegeza nti bano tebalina kubako kyebakola mu yefessi zabwe era ng'okusinziira ku munnamateeka Dick Kisira bano tebalina kubako na mulimu gwe bakola. Naye myaka egiba gyaweddeko 5 nga okulonda tekuliwo kireseewo ofiisi eyo kwega iringa etaliiwo kati mu mateeka nti bye bakola byonna bali ku lwabwe ne wakuwa ebbaluwa ejja kuwakanyizibwa kuba talina buyinza aliwo mbukyamu. Bassentebe betwogeddeko nabo bakiikidde gavumenti ensingo olwa kino kye bakoze okuleka ekisanja kyabwe ne kimala okuggwako nga tewali nteekateeka yonna ekiraga nti gavumenti tebatwala nga kikulu. Ogenda ku president ate RCC wali ku ground owulire tulabye nga yegenda kutwala banga ate kusingana ne president si kyangu kati bintu eno yonna tutadde ku papula ne tunyonyola mabaluwa y'omufisezi yonna naye oluusi bagamba ne balala wenyewe bagamba naye tugende tukole tutya ba RPC ba KMP bona bamanyi bizibu. Wabula bano betusanze mu yafeesi zaabwe bagamba nti gavumenti bwe kiba kisoboka yeewole ensimbi etegeka okulonda kubanga obumenyi bw'amateeka bwakweyongera mu ggwanga. Yonna ebeera musango ffe tubeera used ne buli sawa tubeera toyamba ki bantu si ogamba toyamba bantu balonze ffe toyamba nga bantu bayingire mu kyalo bantu bayingira bantu bangi lwaki basi eleta kuva wala tax eleta kuva dini baboda tulina bano business community simanyi batunda lumonde nyanya nekuyongera bano baana. Munnamateeka agamba nti singa bano bakola ensobi yonna gavumenti yerina okuvunaanibwa wabula nga minisita wa gavumenti ez'ebitundu ku makya ga leero agambye nti ensonga eno bagituuseeko mu lukiiko lw'abaminisita okulaba nga basigaza olukusa olukola emirimu. Webali bajja kusigala nga bakola nga bwe tubategekera ekiwandiiko obakibakkiriza kugenda mu maaso n'omulimu gwabwe. Ekiwandiiko kijja kukibawa nina Attorney General obuvunaanyizibwa bumusaba olwaleero kwanjula mu kabineti ensonga eyoweeri tulina okulaba nga engeri gye zikikwasaganyamu naye Bassentebe webali bagende mu maaso n'okola emirimu gyabwe. Ssentebe avunaanibwa ng'omuntu kinnoomu kuba naye akimanyi nti ekisanja kye kyaweddeko ne mu ofiisi okutuulamu obutuuzi bumenyi bw'amateeka kati balina okukwata obuvunaanyizibwa obwabaweebwa babuzeeyo mu bantu bagamba naye tetukyaliwo ssentebe obuyinza bwaweddeko okuggyako nga bayisizaawo etteeka ettonotono eribayamba nti babeereko mu ofiisi. Omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga Paul Bukenya agamba nti ng'akakiiko we banaafunira ensimbi baakutegeka okulonda kuno. Challenges nyingi ate kati olabye kugenda ku 4 years emala tesobola kukola ki kusolvinga problems ate gwe wenyini nga LC oluusi osanga olina bizibu naye nze sisobola kubulaminga gavumenti nga basazewo ati mwaka 4 tuyongere tukwatagane ne bantu ku wansi nange sisobola kugaana naye kibi ati balonzi oluusi sobola kusanga ku mutima bali bayagala kukyusa. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku RkTV amalindirire.